Kale, osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuuzaako nti wasiibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde asituka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjereko tuli ku MS Media Uganda tukuwuliriza tusinziira ku mukutu ogwa YouTube n'omukutu ogwa TikTok nina Gino Bijirwa Moses Gino buuza abantu abatulaba abalungi ku mukutu gwaffe guno gwa MS Media mwebale nnyo mwebale ddala okugoberera omukutu guno mwongere okusharinga mwongere okulikinga mwongere okukomentinga kituwe ekifaananyi ekituufu kitulaga nti oba tulina audience oba tetulina tulabe tusobola okwongeramu engeri gye tugenda nga tumalako guno omwaka omwaka ogujja gulina kubanga gugenda kubeeramu ebintu ebirala ebipya bingi kakati twagala okutereeza mu guno okutereeza ddala buli kintu kyonna so tubeebaza nnyo bassebo ne bannyabo abalanga n'omukutu guno nabo mwebalire ddala kakati nange muneebazeeko nange omu ku boogezi b'oku mukutu guno nange muneebazeeko baddayi commitment ino y'amaanyi era omuntu atuuka n'ekiseera n'agamba nti olina ssente buwumbi kwotoola okimanyi nti abantu balowooza okujja kwogera wano tutoola ku kikapu kya ssente sente azijjawa ezimutambuza wano newali eziwa ab'amawulire kati nali nkuwaddeyo ki oluusi gwongulira ekyemisala wano naye abantu tebamanyi sayansi wa bino ebintu abantu bano naye ne bw'obasomesa waliwo abamu ye ng'alina mentality eyo tesobola muvaamu ebintu bino ebimu baali tebabimanyi ate abantu bawano baba bamanyi nti ebyobufuzi buli abeera committed mu byobufuzi aluubirirwa kufuna ssente si kabe kasinge nti yafunirawo naye muli mufu abapambanyi kati nze bukyampambana ebyobufuzi sinabifunamu naye nga okyabirimu nkyabirimu ate nze ateekamu abantu bagambe tolina mulimu gw'okola mu Kampala butereevu nze ndi wankyukakyuka kati oli naakubuuza obeerawo otya obeerawo otya kakati gwe oba toyagala gwoba tonjagala olowooza tebaliwo banjagala kati n'omukutu mulamba gwa WhatsApp diaspora ERP diaspora California, Washington, Massachusetts, Canada bonna mbayina wano njogerezeganya nabo kyogera bonna bakodonga gumu abatuvuma okwo kubanga nze ndi mulwanyi ndi mulwanyi kintu kyendiko bakiraba gwe badde okimanyi nti Mwai Museveni nga tanafuuka okuva 71 okuddamu okukola ebituufu gyali 86 abasigadde wonna yali bya struggle struggle gye yalimu bwe yatuuka we baatuuka wano mu 79 n'afuuka minisita wa defense okiwulidde ne batambuza gavumenti yali ya myezi 3 neegwa so talina bye yakola ne batambuza eyalule nayo talina bye yagikoleramu eya Paulo Muwanga bali tebamumatira era yali vice chairman wa military commission naye commission yategeka akalulu katasobola kukolera mu makulu kakati era naye yali ku struggle tuli mu struggle kitegeeza omuntu anaafuna mu kintu oba omuntu alete enkyukakyuka si wano alina akasaala ku wakafuna wonna ate omusaala ayinza okuleeta struggle tasobola kubanga ali comfortable amanyi income omwezi guwedde kakasale aba minimizinga naki ne expenditure era waliwo yambuuza neddala Bijirwa oyo waba talina mulimu n'ogumu gwakola mu Kampala abeerawo ati alina famire agamba apangisa asasuza ki struggle etambula mulimu abantu ab'ekisazi abambeereramu abadoneti kati ono mu America yandeetedde buutu eno ogimanyi kati oli wagikusangamu agamba wakusangamu ekisooka nenanyini waayo agiraba ku kamera n'empale yaako okitegedde kakati ng'ongamba ki oyinza okunzija mu sitwago ngufiirako
omupiira gw'amaanyi kati eno omuntu wa bulijjo yeetage emitwalo 7 kakadde ogigula naye ezo oli yasinzidde mu Amerika n'ajja nayo si buli omuntu nti anaddamu ebyo okubuuza obeerawo otya kati ono asobodde kukola kino ate waliwo ajja okugamba nti bigirwa kamuweereza $10 $10 zitambuza ennaku 3 zitambuliza ddala $10 gyemitwalo kumpi nga 36 of course ziba za lunaku lumu ku 2 naye bw'oba osazeewo kubeera ate pulezidenti gomanya abankubira obungi ng'ate baagala mbaweeyonze benkulembera subordinates be bayita ba subordinates bange nina district 10 n'ezo zonna mpuliziganya nazo kati komanda w'ejjinja akukubira ng'omwana waali bubi yeetaga emitwalo 5 n'omugamba kankuweerezeyo ekyesatu $10 ziba zikyaliwo ebyommwe ebya bulijjo ebyo kakati jjo kakati weekend eno navuze nenva e Kampala nengenda e Kamuli nengenda ejjinja okuziika Franka na Bwiso nenvaawo nengenda Iganga waliwo omukyala mukwano gwaffe yafiiriddwa taata we eyo namungalo wansi eyo kati jjo nabadde Buyende nava Iganga nenzira e Kamuli awali beesi jjo nakedde Buyende okiwulidde wansi eyo bayitayo igoola kuziika gooza mba nakozesa sente mmeka eri wiiki tesobola engendo z'envuga n'amafuta ne ttiimu gye ntambula nayo neetaaga emiliyoni y'essente olunaku abo tebamanyi lutalo luno nekikyetaagisa okitegedde tebamanyi kakati ffe abali mu trenches tumanyi kati bw'ofuna $10 omanya nti ne renti kwali Christmas ogimaze kati nze mba sinaba kati constituency yokka kino nino neetaaga okukola ku bakomandazi bange abasookerwako awo emiliyoni ezo nabo bagende batemeseeko waliwo abatemese olwaleero waliwo abatemese enkya okitegedde struggle ya bugumiikiriza nnyo oba tuli mugumiikiriza togisobola tosobola ndaba beekuba muvubuka asanzira South Africa eyo bataddewo obutambi nti already yakola negotiation n'akasente ne bamuwa kati abasirwago baba bajija kugifuna mu kasente andi kakati problemu eriwo eriyemu nti wiponi y'abannaffe ab'Emakerere Kavule yagundi yalidde ate bagikozesa ku magye gaabwe era naye yennyini abadde era agikozesa abadde naye yennyini akikozesa kati naye kyamulidde kakati eyo wiponi eyongera mulabe maanyi teyongera kampu maanyi eyongera mulabe maanyi eyo wiponi nfu nnyo naye ffe ebyo twabivaamu ebyo twabibalekera abo tuli mu nsonga z'eggwanga zennyini ezaddala yes Dr. Besigye Christmas agenda giriirayo kukomera yes plani yamwe nga opposition after anti plani yaffe Dr. Besigye ne ttiimu ye ekyoka ensonga gy'aliko si ye ng'omuntu yaffe bannayuganda naye nze nga General Bigirwa Moses n'abatulaba ne komandi ya ERP ffe twagamba nti tugatte amaanyi Dr. Besigye tubaali tusobola okumununula n'okumuyamba mu mbeera nga tukolera wamu kuva kwena alliance gye baakola wano ey'okuvumirira court martial ey'okuvumirira omukwatira Kenya gye baakola ku palamenti nze ndaba ng'ebulamu ffe twaleeta proposal nga tulina okubeera empowered ffenna nga twogeza maanyi
Mwali mujjayo mutenaye nga simateeka. No, amaanyi gasobola omujjayo. Tomanyi nti politics okukiriza okuteesa omala kuwulira maanyi g'oli g'oteesa naye gwadde ovuganya naye. Waba takola makulu mu kalulu tewaba kuteesa. Kakati General Museveni tasobola kukola, tolaba gwe Kenya nti tebamala gakwata basambi ba byabufuzi ebyo bira mupango. Because the government eba ekimanyi nti oyo gw'okutte society egenda situka. Waliwo abamukiririza. Bagenda situka bagukume. So butaleeta kasamba tuko mu ggwanga okimanejinga diplomatically. Okitegeera? Ekyo tetukivaako. Ffe ne tugamba nti katukole ki? Katugatte amaanyi. Buli kitundu kibe nga kyogeza maanyi. Abakulu ne bakigaana. Bo ne basalawo okwegattira eno e Kampala mu byakasirise. Kakati ng'ebaasayininga kweyo endagaano. Impact kyeriwo. Tomanya bayinza obbanga balina kye bafumba nga kyamu. Tekiriwo naawe. Nze tewaliwo opposition politics atambula nga simumanyi. Ate kati musambi kyo yaba yazze. Taliyo. Olaba wajjajja gwentegeera. Ebisuwani n'obiteeka nengira bwe nemanya jjajja yayambadde atya. Obujja nywedde mukafulasika kalamba yakamazeemu tiyakamazeemu. Badokita be bagamba ki? Nze mba mbimanyi. Ojiwulidde? Siramu nti ebyemakerere Kavula abimanyi. Yali bimusiza bwerere. Naye yali abyetaddemu. Yali bimusiza bwerere. Era yatereera kati tomujjawo ye noonyeza kasente k'abaana be. Okiwulidde? So kati mweyo embeera ekyo kyo njagala kibeere very clear nti Dr. Besigye tuba bakumuyamba. Tulina gatta maanyi. Kati bo Alliance gye baagala ekyo ekyo tesobola kutaasa Dr. Besigye, tesobola kutaasa bannayuganda kubanga yali yakinafu. It was a weak alliance. That's why it failed to make any impact. It was a weak alliance. Era kiri self-explanatory nti tewali kiriwo. Naye singa twakola alliances ya zi region nti abeeyo mugukume, abeeyo nawe mugukume, abeeyo njagala okutegeeza utwalibadde olwali utwalibadde twogera birala. Bannabyafuzi abantu balujjo tebakyabaliko. Munnabyafuzi asobola okwekalakasa n'atandikira wano Emmengo nga buli omu akola mirimu. Tewali pulaani ya lutalo. Nze ife twali twekalakasizaako. Eggwanga bwe limanya nti mulina kye mupanga ekitegeerekeka, eggwanga lisituka. Eggwanga lisituka. Just pulaani ya lutalo n'ani akulembedde kikisinga obukulu. Naye sigamba mbu ate ogenda kukola ki? Sigamba mbu abantu bajje mu kwekalakazaako n'okutalina makulu. Kati okwekalakasa okwaliwo kuno okwa Dr. Besigye ne Sam Mukaaku ne banne okwebbeeyi y'ebintu tekwalina makulu? Kwalina amakulu but problem eyakulyamu olukwe yaani Makerere Kavule. Because it was a noble cause, a national cause. Buli omwe mukwatako. Naye Besigye yava ekasanga tinga buli omwe akola mirimu gye. Kakati oli omusajja eyali yakava mu kalulu eyalina command, national command, yali alina okubeera mu lutalo olwo. Naye jjukira takyagala kantu kamukoonako. Takyagala kantu kyekyotegeeza. Kuba ebintu ebirinnya bitya bbeeyi taba affected. Kati Besigye abeera affected ye. Anti Besigye is a revolutionarist. Ate bali ba Democrats. Politics wabwe mpozi wangamba alina genda mudde ni maaga. Eweyo no way. Bwe watyo. So njagala okutegeeza nti tukiriza tukole ki? Abantu baffe mukirize tugatte amaanyi. Mukize tugatte amaanyi tukunge kino ekintu omusajja tusobola omubinula.
kubanga omusajja naye munda alina ebizibu naye alina weak opposition munda alina ebizibu yaje n'umuwozi ko ekisinga agamba mwaka ogujja agendako Jerusalem asooke asabe Katonda olw'okuuma ensi abasirikale okuuma ensi okubeera n'emirembe anti kati ye gye n'omuwozi nga mutabanyi w'omugagga ye akulidde mu maanyi akulidde mu kasente akulidde mu State House tamanyiyo obulamu bulala bo yava e Sweden yamalira mu State House paka nakati gyali kati alina kyasobola okwebaza mutuufu okwebaza Omukama Katonda kubanga akulidde mu bulamu bwaki bwanjawulo kakati ffe abaagala okuleeta enkyukakyuka ffe tulina okukola emisana n'ekiro nze nkola era nayingidde bukya era nkedde wano era kwongerezaako kigambo kuzibula abantu maaso kituufu n'omwana omuto akimanyi era njagala okutegeeza singa NUP FDC n'ebibiina ebirala byonna tebawuliriza kye mbagamba tebagenda kukomyawo namba y'ababaka gye balina olwaleero ndaba kyobagamba nze okusinziira ku Samukako nayogera naye era nawe naggamba ne bali abaddi endaba kye babagamba bana babagamba tusimbewo omubaka omu abaddi objective zaabwe tewazitegedde dialogue objective zaabwe reconciliation dialogue eyo transition dialogue electoral reforms ne quality leadership mulimu ekyokusimba mu abantu those are the written objectives ku paper zezo kubanga ye yangama nokungamba ne kubwa president leeta omuntu omu anti bakoperera bye batamanyi bo bagamba bateese ne jjajja bateese naye bo besose katebe ka mu maaso naye jjajja kyateesa n'omunafu nga tolina bargaining power enjawulo eri wakati wa Democratic Alliance ne Eastern Revolutionary Platform nti ffe tugamba ku kuzimba maanyi kwanza tulyoke tutuula awantu wonna ye yenyini asobola n'obbeyitira nga mumaze ozimba amaanyi gamu anti aba agawulira n'agamba nti ku luno tekisoboka kikyasobola kuzanyira ku mitima gy'Abannayuganda katuwuliziganye ne bannange so si kumunoonya bw'omunoonya tolina kyoyinza kufuna ate nga bigambibwa ne sente zennyini ye yazikuwa z'okozesa butereevu kyovula Abannayuganda batabukidde ttiimu eyo bubi nnyo tubala okuba abagitembeeta bano tebabakkiririza anti bapromota baayo abatesitesi baayo tebali kiriya nange kenyini mbalinako fayiro naye nabaleka naye banakiwunzika naye nze banasale Nairombo bajja Busoge bajja okuntegeerera tebajja gikubayo lalesebo tebajja gikubayo ne kati zina alliance zimiruka buli kaseera zo zeetaagisa mu nkyukakyuka wakati mu mbeera y'okulwanira enkyukakyuka abantu bonna tebasobola kuba na kirowoozo eki oba enzikirizeemu abantu buli omu abalina engeri gyakola ki kyova olaba osobola okusanga omuntu n'akugamba nti memba wa JEMA Justice Forum naye nga gubumubuuza naye muntu ekimubeeza mu JEMA kiki ng'olabanga ekibiina ekitalina nnyo makulu gekola ki nga genda mu maaso naye nga yali convinced nti JEMA yerigenda okuleeta ki enkyukakyuka so beliefs okukkiriza kwa njawulo n'okutegeera ebintu kwa njawulo okitegedde Katonda bwati bwe yatutonda era kibulawo ne Katonda naye yakola ki yawa order 3 ku nsonga y'emu yagamba father towasa nagamba reverend funa omu Katonda yomu yayo nagamba seeka wasabana osobola n'okwongerako kasiroba n'obusobozi Katonda ogu okitegedde ate nga abo bonna bonna ba agenti be era nga buli mwaka kasayi yamutegeere buli omu agamba ndi kitamwe mu Katonda ne instruction za njawulo
kakati oyinza okugaana abantu abaawukana ku nsi okitegedde. So alliances zaddembe okumeruka buli kaseera. Ebisinde bireke bimerukewo kubanga ne management y'ebibiina nayo nfu. Saasira omusajja nga Mpuuga akugambye ye vice president wa Buganda, mubaka wa parliament, musajja mukukutivu mu buki mu Buganda, omuwadde suspension wayisewo ebbanga lyonna tewali kiriwo, tomuyitangako mu disciplinary proceedings zonna, tomugambangako ate tekyali kunze, ate Bampuuga abo era mbanenyamu ebyo byonna byakolebwa kunze nga tebanyega nebagamba ekyuma kigaya bulungi naye nga tekinnakutuukako byonna. Nze bansuspendinga mu November ne tutambula November, December, January, Feb, March, April, May, emyezi 7. Suspension kitegeeza eba specific mu budde emyezi 7 nga tebalina nekimu kyebanyega nga tewali nga tekigenda mu maaso kirala twakamala kafuka ka civilian kuyeeya. Kakati nze Bigirwa Moses Jeno Omulamba oyinza okuntuuza ku katebe emyezi 7 nga nze senyeenya bwe bw'oyambuka bw'okirire bw'ogenda mu America bw'odda apartment bwe zitambula okiwulidde naye nga n'ensonga ezakutuuza ku katebe si ze ziri awo si za muzinzi. Kati nze ninde gwe ndi musiru kanaawe olaba nga nze nakava mu kyalo naye nati obuzibu obukirimu nti mutandika ebisinde ebyo mu busungu buli empisa gye babayisizzaamu era n'Empuuga namuli yakyogera agamba ne basuspending nga tebatayogera wadde nga tewali nekimu kitambula tebangamba onatuladi mu meeting tunakuyita ddi kati ebisinde ne bitandikawo mu bukyayi mu busungu bisobola okuggusa kye muba mwetaaga. Kati kankubuulire obukatuliki yeddiini esinga obukadde yemu ku ddiini ezisinga obukadde naye yava mu Orthodox waliwo obutakkaanya nebavuga obukatuliki Roman Empire niwabayo obutakkaanya niwabayo abeekalakaasa aba Protestant nibagamba we have protested the Roman what the Roman rules a Protestants be Bungereza Canterbury nibavuga ekyabo. Kati gwe oli muki? Oli mukatuliki nze ndi mukristaayo futwa abapinga futwa abapinga asabise wamwe tawasa ewaffe awasa ate wamwe abuulira ku bufumbo wadde nga talina mukazi ate abeera n'empeta aba yafumbirwa Katonda nga gy'olina eyo aba yafumbirwa Katonda era n'omukyala bano basista bambala buveero era nabo baba n'empeta era naye aba yafumbirwa Katonda aba yafumbirwa Katonda. Kakati bwe nkugambira nti ensi etambula na conflict zezivaamu new ideas zezivaamu new institutions zezivaamu innovations okuvuganya competition byonna biva mu conflict. So togananga conflicts nga emergence kubanga ereeta competition mu kisaawe n'ofuna services etegerekeka. Tolaba nze bukyanga nkola ERP ate NUP yatereezaamu ebintu bingi okunyigiriza kwali kwasukka. Ekiri ekibiina gye muva nammwe ne mukola ebyammwe kifunamu ate alina kyafuna akendeera bukendeezi. Kati nze nali waabwe sikyali kati aba afunyemu era obasanga baliyo beekyanga bagamba ku luno bawagula nogaba bano basoma butabo ki nga bakola batya beekyangira eyo kati Busoga yonna kati nupu ey'Ebusoga kati erimu ki erimu ki badiso be bagitwala badiso bana ba President Museveni abasetulite ate nga bali mu kibiina kya byabufuzi be bagitwala listi zonna bazirina wali ku mmeeza be bamanyi memba be basalawo n'alondebwa era bagenda kuditamininga kinene nnyo mu flag bearer ani ajja kati ekyo kibiina kiba ky'opposition nga nti kakati bono bali Kampala mbu balowooza batambula eyo ne intelligence tebagiina kati abakulira nupu eyo
Kozo ngambe badiso balenda kuga kati bo bakola ki babe balina okuzayo amawulire ku kitebe ate bali badiso naawe ate bayinza okulipotinga bayinza okulipotinga eri gye bajja omugaati tebasobola so abo bo basooke babeere eyo batambuze bakola ki namwe no mutambuze ebyamu kakati ffe tukola bintu bya nsonga byokka era 2025 egenda kuba ndalamu 2025 mwaka gwa byabufuzi naye bannabyabufuzi bagwetegekedde n'ebibiina byonna simanyi kiri mu kampu ndala naye ffe nga ERP twetegese kubanga waliwo ebintu bye tubadde tufumbira mu 2024 nga tebijja ku mawulire tugenda byanjula 2025 ekisaayi kyeyongeremu ebirungo ebyenjawulo naye proposal yo wagigaana ebibiina byo nze sikifuddeeko ekyo kubanga ekyo tekitegeeza nti nze ndi mukyamu kubanga nze kyenaleeta kyali kituufu tewaliwo kibiina kya byabufuzi kyakoze master planning eyo bwefu twamala kutunuulira kisaawe kitambula kitya NUP ogenze erango emirundi 2 ogwasooka wafuna obululu 320 ogwaddako n'ofuna 712 ako akabonero kalaga nti tolinaayo maanyi the same UPC yakuwangulirayo nayo neesala ekkubo neevaayo nejja ekisolo neefuna obululu 3 neefuna obululu 100 yafuna 3 nayo neefuna ebi kitegeeza wali ewangula wali tewangula n'omwana omuto kyalaba n'omwana omuto eyakava ku bbeere kyalaba nekirimu okulaba abakulembeze abo ebyobufuzi obuzibu tebuli ku bakulembeze obuzibu buli ku bawagizi abataagala kuhodinga bano accountable okitegedde era nze kubanga bannabyabufuzi bannakigwanyizi beeyagaliza bwebagamba tukola alliance etegerekeka balowooza kati Kyagulanyi balowooza omusazeeko amaanyi ag'okwetoloola eggwanga omunafuyiza naye bw'olyetoolodde otuuse ekisolo ofunye lwenda owa opposition w'obuyenda aba afunyemu ki tayina nawe oba tolina kyoyongeddeko leka abalinawo amaanyi bakolewo nolyagamba nti ne mu America ebibiina DPS ogenda gyetafuna bululu DP ina weewangula amasaza weegali naye neegenda weemanyi ekola alliance amasaza weegali nti California lya DP Democrats oba Republican ekyo tekinako kuwanaanya era nga bali paintinga red bwe bati okiwulidde tekiriko wadde okubuuza ekyo wano we twagala okuzanya ebyobufuzi ebyekyana ekito kakati njagala ombuulire Jero Mugisha muntu asobola kupanuwa atya mu byobufuzi bya Uganda nate ndo bamuteeka nnyo ku mwanjo tava ku mwanjo because is a major general yaze party njagala ombuulire asobola kupanuwa atya MP amufunya atya wane Kampala Uganda oba kabuleta simanyi bibiina ebyamanyi gabiinawa sijja kulimba oba kabuleta tebe kiri wano waggulu erubaga kabuleta wali muhoima wa nsonga ekyo sijja kukowa kukyogera Mugisha muntu embalala wa nsonga ekyo sijja kukyogera FDC yasengukira Teso na Mbale full stop tekiri kwadde okubuuza era nabadde nabo mu kuziika eyo nembibagamba amuli ati nakimugamba nenandala nakimugambi ewana buiso nebaga temumala budde kubanga bakubalale ejinja city negaana nate gye bakuba Embale ne gye bakuba Eteso zaliko okulya n'okukomba ensowaani wabagambe temumala biseera wano waffe kati kakati oyinza ti nze okyabingamba ebyo n'omwana omuto kyalabira ddala omwana omuto PPP twagiwa disitulikiti emu n'ekitundu ku 2 wali epadeero we bali oyo woman MP asobola okuinfluencinga disitulikiti eyo baconstituency MP n'abaleeta abadde omu ne bafuuka 3 oba 4 asobola n'okugaziwamu kati ni mwakyoli awo ng'akolaganye bulungi ne ba players abalala
talina kusuuka waawo. PPP bwe yatanulwa ku bigere n'eva mu Padero n'eyingira wali yafunye 166. Yafuna yali mu 10. 166. Ati kyagitwasayo candidate. Butawuliriza. Bauti pepe bere crowded bonabona DPRS, DPRS, UPCRS. Butawuliriza. Naye nze ndowooza nti kyekiseera nti obuzibu obusinga obungi baffe bawagizi otuwaga abakulembeze naye nga tuwagira mpewo. Noloza abawagizi baliko ebyo babuza accountability eri bannabyabufuzi. Abawagizi b'ensi yonna bali mu maaso gw'abakulembeze. Uganda yokka yerina abawagizi abatamanyi kigenda mu maaso. Yeah. Kenya abawagizi bagamba president nti cabinet giyuwe. Najiyuwa. Just Kenya one. Natuza press conference kumbi buli lunaku. N'abagamba basebo ne banyabo kye mwansabye nakikoze eki. Uganda yokka ffe tujjudde abakulembeze bajega n'abawagizi bajega. N'abawagizi be Uganda balonda n'olondo omuntu nga tebamumanyi nti ze natiiki nzambulera. Tewaliwo bujega businga ekyo. Nti omubaka we wakiso omukyala nti ze natiiki simanyi na linnya lye ne bamulonda n'ayitamu n'agenda mu parliament. Kati obasuubira kumusaba. Andi kakati tulina okukola ki? Eyo level balonda Simbo gye balowooza nti ye enkyukakyuka eriko mu ekyo ekiseera. But njala okutegeeza politics otunuulira face y'omuntu because omuntu yagenda wali okubyogera. Alina omulamwa talina mulamwa. Era ekibuuzo kyaliwo between Busoga ne Buganda balonzi ki abasinga okumanya? Nga wano mu Buganda balonda abakulembeze ne bagenda okwebaza abantu ne bagamba gwani yakulonze. Nti nze yabadde ku manvuuli nti tufudde bannaye twamaze galonda manvuuli. Kale tumanya aliko. No we Busoga eyakwata ballot n'agamba ani ono ye waffe tubadde naye mu nsonga ez'enjawulo tumuwadde. Balonzi abo ababiri mulonzi ki? Busoga yaba asinga. Asinga okumanya ebyokulonda. Busoga. Wamamirutu yanyumizaako wano ndowooza Lubaga bayita about paper nga baga nti katugembe bwesimbyewo ne musiraamu. Ez'ekitulo kirala bazireeta awo abantu bateekeka mpuleera mukasa 8 omuyaga bannanga ate nze gwenziza olonda si yegundi. Ndaba bino bisoma walala. Nebagamba nga ne ba presiding officer nga tebanakiraba. Kati okulonda kuba kutuyamba. Kakati obutamanya oba buli waggulu nnyo. Kati ate ekire Busoga tekisoboka. Busoga bapepeta. Mu dakiika 2 nga kwakatandika abantu baba bategedde dda ati bino bifaananyi si bya wano. Abasajja ne balonda mpaka saamu. Ate abantu be Kampala mwefuula abagezi. Era Kampala bagezi. Naye nga tewali magezi gaamu tebakulimba. Ate lwaki bw'oyingira ekibuga ensawo ogikwatira mu maaso? Ate kugikwatira no kati ate okugikwatira mu maaso kitegeeza nti oyingidde mu bagezi. Gamba nti oyingidde mu babbi. Kikolwa kya bubbi kitegeeza waliwo insecurity sebo. Mbadde manyi omubbi. Nakusanga nakuba nakujja kensawo. Obubbi si bugezi. It's a criminal activity. Okitegedde? Sebo. Baba itabagezi abo sebo. Tekisoboka. So preparedness ogirabawo bbiri nga tuyingira 2025 mu opposition. Ffe kitugenda ffe nga ERP tugenda kwanjula ebyaffe mu budakiika mu bunaku obusigaddeyo obutono era tukubiriza bamemba baffe yonna gye muli mubeere ku standby tubabuulira ekiddako ekirala. ERP kisinde. Kisinde. Kati mubawe simbawo janga independent. Kijja kula ate tugenda kwesimbawo nkya. Guma bye tufumba mu fumbiro. Kijja kula. Oyogedde mu ngampuga yaga esawa yonna ekibiina kijja kwebbululira mu kino ekyebyobufuzi. Yes. Bwe kiri. Sebukiriza nkute. Opposition ate mwekuba mwekakati. Ffe tulina kati tetulina gwe tukuba. Ffe tulina gwe tukuba. Abatali mu opposition be bali mu kuba abalala. N'abatakola bituufu.
kubanga ate era bw'oba tokola bituufu ng'oli mu position kiringa etusamba omupiira tuli 11 ku 11 gwe mwenda waffe naye nze nkuba 11 nsaplayinga gwe nvuze omupiira gwange ngujja erini mpaaseewo oze mukweringalinga tugabuga koci aveeyo ogenda okulaba omulala awominga ku touch line kati ate tokayana era koci bamaliriza bamugobye ku tiimu tegeza mwenda wammwe mumuwa naye tasobola kuteeka mu ffe tuli ba nze niwe nabeereranga mu nuubu nga nze ndi midfielder ngukima nina obuvunaanyizibwa bw'okushieldinga defense yange nina obuvunaanyizibwa bw'okusupplyinga striking line yange kati ba midfielder ffe tufuna ziyero wekiwulidde ffe tufuna zi red card ffe tufuna zinjale kubanga omupiira ebiseera ebisinga guba ne ba midfielders kati olina kyoŋŋamba era nze nkutadde sebo omukulu abantu baffe mbagaliza sekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe amiina kale wona obadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero ne Jeno Bijirwa Moses